Ensinkano eno yeetabiddwamu abantu ab'enjawulo okuli akulira ekibiina ekigatta emikutu kye National Association of Broadcasters NABU Innocent Nahabwe, Minisita w'ebyamateeka Norbert Mao, munnamateeka Sarah Birete, akulira ekibiina ekirwanirira eddembe lya bannamawulire Robert Sempala, munnamawulire Abulubowa, ssaako n'abalala. Mu kwogera kwe, Minisita w'ebyamateeka Norbert Mao akinogaanyiza nti enneeyisa y'Abakuuma Ddembe mu kalulu k'e Kawempe by'ebimu ku bintu ebizza Uganda emabega bwe kituuka ku nsonga za demokulasiya. Kuuma nsalosalo za Uganda. Era mu mateeka amagye tegandirabise ku street. N'ensi ezikuze nga America balina kye bayita National Guard. Bamagye naye nga bayingira mu nsonga munda mu America. Kati okuleeta amagye mu mateeka kyetaaga nga waliwo emergency. Ate police erina okuba nga yeetaaga backup. Minisita Mao emivuyo gyonna egyayolekera mu kalulu k'e Kawempe agitadde ku bunafu bw'akakiiko k'ebyokulonda ng'agamba nti byonna ebyakolebwa byali biragira ddala nti akakiiko k'ebyokulonda asike kali mu mitambo gy'akalulu ak'okujjuza ekifo ky'omubaka wa Kawempe ey'omumambuka. Akakiiko akakulembera ebyokulonda kakozesa obuyinza bwe kayina mu mateeka mu kalulu akawedde Kawempe. Twalabira ddala nga akakiiko akakulembera ebyokulonda Electoral Commission teyalaga maanyi. Ono era ayambalidde ab'amagye abeeyingiza mu nsonga z'ebyokulonda n'abasaba okusigala ku mirimu gyabwe egy'okukuuma bannayuganda. Ono avumiridde engeri bannamawulire gye bayisibwamu ate nga baali bakola mulimu gwabwe. Bw'atyo n'akiikira ensingo abo bonna abateeka bannamawulire mu mmotoka ekika kya drone olwo ne bakubibwa ebitagambika kyagamba nti kyali kikyamu. Kati ombonereza otya nga tonnaba kuntwala mu mbuga y'ekkooti bamale okumpozaako omusango nange neewozeeko ebyo bye twalabye kasita obujulizi bwabaddewo ate ndowooza obumu ate bungi nnyo. N'olwekyo tulina okulwanisa obusiiwufu bw'empisa buli omu asigale nga akola emirimu gye. Mu kwogera kwa munnamateeka Sarah Birete asabye amagye gave mu kalulu n'akikkaatiriza nga ssemateeka wa Uganda bw'akirambika obulungi nti poliisi yerina okukuuma akalulu konna so si magye nga bwe kyali e Kawempe. Ono era alaze obwetaavu bw'ebibiina byonna okuyisibwa ekyenkanyi mu biseera ebyokulonda. Pulezidenti ategeere nti ebikolwa by'amagye byonna biri ku mutwe gwe, ebibi n'ebirungi. Era bwe baba baliwo ensonga nga Kawempe aveeyo awa Banansi report amagye gaze gatya mu kalulu gabadde gakola ki lwaki gakubye abantu. Yakulira ekibiina ki NABU Innocent Nahabwe mu kwogera kwa wabudde nti bannamawulire ne banaatwalibwa ekyankwanzi okubaagazisa ensi yabwe tekijja kukola singa bwe bavayo baddamu ne bayisibwa ng'ekyokuttale. Engaging with all these people, the stakeholders, police, the UCC, which is regulating us, the Electoral Commission, the Army. We are working with all of those players to come up with some protocols on how we handle this and make sure this does not happen. Kyokka agamba nti guno si gwe mulundi ogusoose nga bannamawulire bakubwa wabula nga kati kirabika gufuuse muze. Munnamawulire Abulubowa wamu n'akulira ekibiina ekirwanirira eddembe lya bannamawulire Sempala Robert balaze obweraliikirivu olw'obutabaawo bwa ddembe lya bannamawulire mu ggwanga. Lubowa annyonnyodde akaseera akazibu ke bayitamu ku lunaku lw'okulonda e Kawempe. When JAD took over, that's when problems for journalists started. One of our own, Miracle, was beaten, and as of now he has undergone 3 surgeries on this. His skull cracked and he almost lost his eye. So Miracle still has another surgery, but we pray for him. Sempala yeewunyizza lwaki ne gye buli eno minisitule y'ebyamawulire ne tekinologiya ekyasirise nga bangi ku bannamawulire bayisibwa ng'ekitagasa. Anet Namatovu yakusakidde emboozi eno ku KSTV Agaleero.